Jatango moya tuse Ye wabera wenja ulu Tatango moya tuse Ye wabera wenja ulu moya tuse. Yes, hallelujah, hallelujah. Sense of Bala, OMUMBEJJA YESU, lift up your faith altar. Amanyane dozi, yenza OMUMBEJJA YESU, NKSM. Newaza mkama nti empadde natolina okwogera kiri abatukuvu be. Sirwamanyi sirwabuyinza naresa ngulumiza mukama. Mwasise mutya era mwasibye mutya buli omu n'akadde ke gyali. Sirwamanyi sirwabuyinza nange ngulumiza mukama. Nti bulungi. Yes, abanegattako enkya n'eggulo nebaza mukama abakozesa mwe bali kuyimirira wamu nange tusharinge ekigambo kya mukama ng'olunaku olwaleero tugenda kusabira ba asowazi bankuba kyeyo. So ayinayo omukozi ali mu nsi ezitali zize kuweereza sharingirako munno mu linnya lya Yesu Kristo omwana wa Katonda omulamu. Muyite mukowoole ajje tusabire wamu mu linnya lya Yesu Kristo. Omupya yakatwegattako nkusaba n'obuwembeefu laba obubaka bw'osanzeeko likenga commentinga oluvannyuma oliko subscribing kona ku notification bell obeere ng'ofunye obutuuze wano ku OMUMBEJJA YESU, lift up your faith altar. Yes, nga bwe tugenda mu kusaba kwaffe okw'olunaku olwaleero kw'abantu bakyeyo katukowole mukama atuwa ekigambo kyetugenda okwogerako ate kyetugenda okuyimiriramu okusaba mu linnya lya Yesu Kristo omwana Katonda omulamu. Ayi Katonda kitaffe, Katonda omwana, Katonda omwoyo omutukuvu, tuzza mu maaso g'omukwano tukwebaza ku lw'ekirabo eky'obulamu, tukwebaza nti nakati n'akaseera kano ogenda kwogerako eri emmeeme yaffe, tukwebaza ku lw'abaana baffe, tukwebaza ku lw'eggwanga lyaffe, tukwebaza ku lwa buli kimu Taata ku lw'ekigambo kyo tukiwonga wansi w'endagaano y'omusaayi gwa Yesu. Gyawo okutegeera kwange nga nze OMUMBEJJA YESU, ebirowoozo byange, enfumiitiriza yange nga nze bye njagala nedda mukwano Taata njagala gw'oba onkozesa leka nfuuke omukutu omukutu Taata oyiwemu buyimuko Taata nkuluguse ebyo by'oyagala njogere mu linnya lya Yesu Kristo. Taata koma kwoyo Katonda kabaka gw'otumidde ekigambo kino kubanga agamba ekigambo kikole wamu kabukikola ne mwoyo mu linnya lya Yesu Kristo omwana Katonda omulamu. Webale omwoyo omutukuvu nti otosedade mwoyo wa Mukama kulembera. Yes, hallelujah. Nkuba kyeyo munnange. Olunaku olwaleero tugenda kusoma ku kitabo kyaffe ekya Matayo essula ya 11 olunyiriri olwabiri mu 8. So negattaako tusome ffenna Bayibuli. Nkuba kyeyo abadde yatambula nga tulina Bayibuli eno. Nsaba n'obuweereza ng'olina smartphone. Genda ku Play Store ya Bayibuli olulimi lwonna lw'osobola gye luli. Ogire ng'osomako olimenga okubeerawo omwereere mu linnya lya Yesu Kristo omwana Katonda omulamu. Kuba ekigambo kye kikoze kye tulina okuyimirirangamu ne tusaba n'asobola otwanukula mu linnya lya Yesu Kristo omwana Katonda omulamu. Yesu olunnya lyaffe olwabiri 8 lugamba mujje gye ndi mmwe mwenna abakooye era abazitoowereddwa nange nnaabawuliza. Akanyiriri ako kalabanga akatono naye kinene. Nkuba kyeyo oyina embeera gy'obadde oyitamu muganda wange ng'ozitoowereddwa owulira okooye weekyaye weenyaze nga byonna obikoze olwadde endwadde toyina ddagala. Mukama wo gwe gwaboggolera, gwe gwavuma, gwayita kasasiro, gwayita embuzi, gwayita okuwunya, byonna bikuyise. Naye atugambye mujje gye ndi mwenna abakooye nange nnaabawummuza. Oyina ky'okooye mukwano gwange owulira weekooye nedda jangu ewadde akuwummuze. Olwaleero mukaabirira omugambe Mukama nzize kumpummuza. Abamu tukoze ssente ziriiriddwa, abamu tutulugunyizibwa mu nju mwe tuli, baboosezi bakola byonna bye bakola, naye Mukama tugambye ayagala abo abazitoowereddwa. Ekyo ekikumenya ky'owulira ekibadde kikaabya essaawa zino nga nkuba kyeyo kimuwa kikutikule, omugugu oguzitoye gumuwe.
Tutuuka ekiseera ne twerwanira ne tuleke Mukama tulwanire mu buli mbeera gye tuyitamu. Tumukoowole omugambe, Mukama wangamba nti ngwamba nkooye nzija onompummuza, mpummuza. Mukwano gwange agenda kuwummuza. Talimba ate tayiwa, teyeekweka. Katonda affe ayagala tumusemberere busemberezi, tumuyite. Naye wali ofunyeyo akadde akamuyita nkuba kyeyo. Mukama wo waba akunyiziza, oddukako mutuyi n'omugamba, Mukama mu mbeera eno gimpiseemu. Baganye okusasula, ofunayo akadde n'omugamba, Mukama leka nsasulwe, nzirukidde gy'oli ye gwe ndopera ensonga zaffe. Ekisookera ddala kambabulire, tubeera mu nju ezo naye nga tewali gw'onoonyumizaako kizibu kyo. Oliwo gwe na Katonda wo. Kyukira ekisenge, mugambe, Mukama olwaleero nkyukidde ekisenge. Keezeekiya yakyukira ekisenge, Mukama n'amuwulira ku biro bye byali bituuse eby'okufa. Naye gwe embeera gy'oyitamu olowooza bw'onna okyukira Mukama taakuwanguze, ajja kuwanguza. Wulira ng'okomyewo ewa Mukama olwaleero, mugambe tata nkomyewo gy'oli. Bingi bye mbadde ndowooza, bingi bye mbadde nfumitiza, mbadde neekooye, mbadde neekyaye, naye olwaleero nkomyewo ddadi. Tata waffe tatugoba, atwagala, ate tagoba buli muntu. Mukoowoole ajja kuwa ansa. Teekateeka emmemme eyo. Ndi wano Mukama, ndi wano, ndi wano Yesu, ndi wano, ndi wano Mukama, ndi wano, mwoyo gwange guwone. Ompanguze Mukama, mpanguze binumba, mpanguza Mukama, mpanguza, mpanguza Mukama, mpanguza, omwoyo gwange guwone. Mpisa wawo tata awalema, mukwano mpisawo Yesu ntukeyo. Mpisawo Yesu, mpisawo omwoyo gwange guwone. Nkwetaga Mukama, nkwetaga tata, nkwetaga omulungi onsasire. Nkwetaga Mukama, nkwetaga omwoyo gwaffe guwone. Katonda kitaffe, Katonda omwana, Katonda omwoyo omutukuvu, mukwano tuzze gy'oli nga bankuba kyeyo. Tusooka okwebaza ku lw'obulamu bwaffe, tukwebaza ku lw'ekyokulya ekyokunywa ekyokwambala. Abamu Mukama Taata tebakifunye, naye ate ekirabo eky'obulamu kikyaliwo. Okuba omulamu Mukama Taata tukimanyi nti ekyo kiba ky'amagero, kubanga n'abafudde Mukama Taata obamanyi. Naye ffe oba otuleseewo mukwano Yesu, tukwebaza. Tukwebaza ku lw'emirimu gyaffe Mukama weebale. Tukwebaza ku lw'Abamukama baffe Mukama weebale gy'obakuumidde. Tukwebaza ku lwa famire zaffe ezaalekebwa mu nsi zonna gye twazireka Mukama Kabaka w'abakabaka nga bankuba kyeyo Mukama Taata. Buli omu n'ekifo gy'ali Mukama, tukwebaza olw'obukuumi obwotaddewo obw'amaanyi. Senga simaanyi go Mukama, tewandibaddewo nkuba kyeyakyayatula ti Yesu yeggwe Mukama. Tewandibaddewo Mukama Taata akyasa, naye n'oyo ali mu ddwaliro Mukama, tukwebaliza ku lw'obulamu bwe nti okyamukuumye nti akyali mulamu. Taata Kabaka w'abakabaka, tukwebaza ku lw'eggwanga lyaffe, tukwebaza ku lw'abakulembeze, tukwebaza ku lw'abaweereza ba Mukama bonna Mukama Taata abayimirira mu bifo byabwe Mukama. Waliwo ekiseera wekituuka Mukama Taata ng'onafuwa, ng'owulira otendewalirwa, naye Mukama otuyimusa bujja. Weebale ku lwa buli muweereza Mukama Taata aweereza ekigambo, mwegayiriza.
mutume nabbi musumba bonna mu kiti kye kye bali Mukama Taata Kabaka w'abakabaka webale b'okozesa Mukama Kabaka w'abakabaka okulyowa emyoyo gyaffe Taata tujja maaso go Mukama Taata nga nyimusaba nkuba kyeyo Mukama buli omu n'ensi gy'ali Mukama Taata Kabaka w'abakabaka nga nkukoowola Katonda omulungi otusaasire tubadde tuyomba ne bakama baffe tubadde twemulugunya tubadde tulina entondo emputu amalala sukuti naye olwaleero mukwano Yesu tukomyewo ng'abaana ab'endemu tusaasire ddadi wange tunaaze n'omusaayi gwo ku kyoto wano ku lift up your faith Mukama Taata tusaba kunaazibwa okuyita mu ndagano y'omusaayi gwo Mukama wetugamba ekibi kyaffe naye kinaabanga kitwakadde nga bbandera emyufu onootunaaza n'otutukuza naye olumu Mukama Taata otunaaza ate ne tuddayo mu bitosi kankano Taata tusaba ekisa kyo n'amaanyi go tunywereze mu butukuvu n'obutuukirivu tujjemu buli mpitambi buli mbalambi Mukama Taata Kabaka w'abakabaka gw'oyita abakooye n'abazitoowereddwa naffe emigugu tubadde tugyetika tubadde tugyenywereza ffe nga ffe Mukama naye Katonda omulamu Taata tukwegayirira otunaaze n'omusaayi gwo tutukuze mu mukwano gwange bw'onoo tutukuze ekigambo kyo ky'onooyogera kijja banga kituula mu nda zaffe Mukama Taata wabadde watuula empitambi wonna naazaawo olw'abantu bakyeyo Mukama Taata tukwetaaga olwaleero naaza Mukama ffe tubba ebyokulya bya bakama baffe anti ekyokulya tewali tweyiyiza Mukama so nga ate wagamba Mukama Taata nti ojja tulabirira ekyokulya ekyokunywa ekyokwambala ne tufumintiriza ku byaffe Mukama naye olwaleero tukomyewo gy'oli Katonda omulamu tunaaze n'omusaayi gwo buli nkuba kyeyo waali Mukama wetubadde tutambulira mu bitositosi wetubadde tutambulira wa Mukama tujjeeyo mukwano gwange tutambulire mu makubo g'obutukuvu n'obutuukirivu mu linnya lya Yesu Kristo omwana wa Katonda omulamu webale omusumba omulungi webale nti otusaasidde ani yandisonyiye ffe Mukama Taata ababadde bajjudde omusaayi mu ngalo ani yandisonyiye ffe Mukama Taata abajjula obusungu abenda ku babboosi baffe ani yanditusonyiye Mukama ani yandisonyiye Mukama Taata abajerega abavuma ffe tubeera ku TikTok ne tukola kino nga bankuba kyeyo ffe tubeerako ne twemulugunya ffe tubeerako ne twogera no naye gwe Katonda omulamu olw'omukwano mungi gw'olina otusaasidde webale omusumba omulungi webale Kabaka w'abakabaka Taata tujja mu maaso go Mukama tuwongeyo ekigambo kyo nga bw'otugambye nti mujje gye ndi mwenna abakooyi n'abazitoowereddwa nange n'abawummuza tukiwonga wansi w'endagano y'omusaayi gwa Yesu leka tutambulire mu kigambo kyo leka tutegeere nti yeggwe wekka awummuza embeera tesobola tuwummuza bakama baffe tebasobola tuwummuza sente omusaala gwe tufuna tegusobola tuwummuza abaami tebasobola tuwummuza abakyala tebasobola tuwummuza abaana nedda tewali asobola tuwummuza okuleka gwe Katonda omulamu w'ekigambo kyo mukwano agambye nti mujje gye ndi nange n'abawummuza Mukama tusaba kuwummuzibwa mukwano emigugu gitumenya mukwano gwange wulira ng'omukowoola olwaleero omuwa omugugu ogwo ogukwebadde gukuzitooweredde muwa omugugu ogw'obutafuna mirimu ng'oli ku woofiisi muwa omugugu ogw'obutakusasula mu budde muwa omugugu ogw'okukuwanga obutundutundu muwa omugugu gwenkuba kyeyo otuuka okusindika ssente nga ze zibulira mu kkubo muwa omugugu ogwo gubadde gukuzitooweredde gw'ogumanyi nze ng'omumbejja wa Yesu sikumanyi ate Katonda agumanyi sayandi tugambye tuweeyo emigugu egyo naye yimusa omugugu ogukuzitooweredde yimusa obukoowo obwo bw'oyitamu obusungu bwa Mukama wo bumuwe mugambe Mukama olwaleero ntowolokosezza Mukama wange omukabirira omugambe Mukama kyusa omutima ogubadde ogw'ejjinja gufuuke ogw'ennyama Mukama ekyo gw'okisobola Yesu wange tewali mwana wa muntu asobola kujja mu mutima mubi n'ateekawo ogw'ennyama Mukama taliyo naye Mukama Taata nkukowoola ku lwa buli Mukama wa buli muntu Mukama abadde akola obubi Taata wange abadde akola empitambi mukwano olwaleero yimirira ku lw'abankuba kyeyo bangi balwadde Mukama bangi basobeddwa mukwano gwange nkuba kyeyo yatuuka okusindika ssente ne zibula nkuba kyeyo yatuuka okola ssente abazadde ne bazirya abo abaami oba
abakyala mukwano Yesu tukwetaaga Mukama tekawo volume sente yankuba kyeyo tekawo omugaso Mukama Taata yimirira ku lw'abankuba kyeyo mukwano Yesu abamu balwadde Mukama abamu basibiddwa mu mayumba tebamanyiddwa n'abazadde baabwe bafamire zaabwe tebamanyina gye bali Mukama yegwe Katonda tojja emigugu tugikuleetera gitikuleko mukwano gwange mu kaseera kano nga bana bye boogera tebikyategerekeka abamu balalusa abamu bafaanana batya Mukama yimirira mukwano Yesu gwe wamujja mu nsi eno n'agenda mu nsi endala gwe wamutambuza taata wange lwana ku lwabo abafa Mukama endwadde ezifuuse endwadde Mukama okutulugunyizibwa Mukama mulimu abatasasulwa kumala bbanga nga bawambibwa tebalina n'amasimu Mukama gawusobola kuwuliriza na kusaba kuno Mukama naye gwe Katonda awulira okusaba ayigwa awulira okusaba ddali tukuyita genda ogulewo buli lukuba kyeyo waali galawo buli lujja olubadde lwaggalwa Mukama ogulewo olubadde lwasibibwa Mukama nyweza mukwano gwange obukuumi obw'enjawulo taata abamu balina mawanga Mukama Taata gye balinga naye tewali amanyina gye bali mukwano leetawo connection leetawo obugabirizi Mukama mu linnya lya Yesu Kristo omwana wa Katonda omulamu taata tuyimusa ezzadde ly'abankuba kyeyo tuyimusa abazadde baabwe tuyimusa buli ssekinomu Mukama abaami Mukama yimirira ku lwa buli ssekinomu Mukama yegwe ansa ya buli ssekinomu Mukama emigugu egizitoye tugireeta Mukama yimirira kuba kyeyakwetaaga abalala balumbibwa mu bisitaani Mukama tuyita omuliro gw'eggulu Mukama Taata egyo emizimu egisindikirwamu kuva mu nnyumba mwe bali Mukama emyoyo egy'okufa gyonna tugiteeka wansi w'endagaano y'omusaayi gwa Yesu tugaana okufa mu linnya lya Yesu tugaana okuzikirira tukukumako omuliro kufa Mukama ku mulundi guno gwokka tetuddamu kulaba masanduko tetuddamu kulaba bankuba kyeyo bafanga nga basanjagiddwa emyoyo gya accident Mukama emyoyo gy'obutulugunyizibwa bakama baabwe Mukama olwaleero tubikumako omuliro tubizikiriza sitaani n'obwakabaka bwo tukunywesa omusaayi fulama amagenda gaffe fulama amaka gaffe fulama obufumbo bwaffe obufumbo bw'abankuba kyeyo bwe butabuka enkyana eggulu Mukama Taata yimirira ku lw'abagala okulemesa obufumbo bwabwe yimirira ku lw'abo abaleetawo emyoyo gyonna emibi egisituka olwaleero tuzikiriza entabunkana mu linnya lya Yesu Kristo omwana wa Katonda omulamu Taata tuyita omuliro gwo kubanga yegwe Katonda muliro zikiriza mukwano Yesu zikiriza zonna backfire zikomawo maze okukwata ku byamagero byaffe ng'omubisitaani ajja asituka buli myoyo giri egibadde gisituka ebirumba eggwanga lyaffe mu linnya lya Yesu Kristo omwana wa Katonda omulamu ng'omukuba kyeyo yatalinako obulwanirizi olwaleero tuyita obugubirizi obulwanirizi mu linnya lya Yesu Kristo omwana wa Katonda omulamu webale omuliro omutukuvu webale empologoma ya Yuda Taata twekweka mu mpuku ey'omuliro abagenda okwebaka Mukama mbayimusa gy'oli Taata abagenda okola Mukama mbayimusa gy'oli ssebo abagenda Mukama Taata buli omu gy'agenda omwoyo wa Mukama kulembera abatannaba kusasulwa Mukama tukukowoola osasule Mukama mu linnya lya Yesu Kristo omwana wa Katonda omulamu abali azaamanya Mukama bankuba kyeyo Mukama gw'oba obanja Yesu wange gendayo banje tusindika enjuki ez'eggulu okugenda okubanja buli gye babadde bakwatira ssente zaabwe mu linnya lya Yesu Kristo omwana wa Katonda omulamu emizimu egisituka Mukama ejjagala okulyazaamanyizibwa ejjagala okukola gitya gyonna olwaleero tugiteeka wansi w'endagaano y'omusaayi gwa Yesu tutagimusawo bonna Mukama Taata abamazeko zi contract naye nga waliwo ebikyabakutte babalemesa okudda ewaka abamu baliniwalinga Mukama Taata naye nga baganya okubongeza omusaala gwabwe enteeseganya eyaliwo yakyuse Mukama olw'okuba bamaze okuliniwalinga contract naye gwe Katonda omulamu yimirira Mukama ku lwabo Mukama Taata ababadde balumbibwa Mukama Taata nga balemeseddwa okudda ewaabwe Mukama Katonda yimirira lwanirira nkuba kyeyo Mukama lekadde bulungi olugendo lwabwe tuluteeka wansi w'endagaano y'omusaayi gwa Yesu mu linnya lya Yesu Kristo abo bonna Mukama Taata ababadde bakomawo mu vacation nga baddayo Mukama Taata omwoyo wa Mukama batambuze bulungi ebadde bikutte byonna yimirira mu linnya lya Yesu Kristo lumbagana ebyo byonna ebibadde biremesa buli ssekinomu mu linnya lya Yesu Kristo
omwana wa Katonda omulamu webale gwaddamu okusaba webale gwawulira okusaba webale gwarwana entalo zetulabako nezetutalabako mu linnya lya Yesu Kristo omwana wa Katonda omulamu. Taata omulungi watugamba kiba tujjanga gy'oli tusabe nga tuti kitaffe ali mu ggulu erinnya lye litukuzibwe obwakabaka obw'ekyema byagala bikolebwase nga bikolebwa mu ggulu twemina yaffe yaleero tusonyiwa okunona kwaffe nga naffe tusonyiwa abatonyiwa totwala mukemebwa naye tukolere omubiri kubanga obwakabaka n'obuyinza n'ekitiibwa byonna bibyo emirembe n'emirembe amiina. Taata obwakabaka obutambulire ku buli nkuba kyeyo gyali akomawo ewaka okulembera obwakabaka bwe adde evayo ogenda addeyo mukama taata mu nsi okukola mukama okulembere abo bonna abali ku zi woofiisi mukama obwakabaka buli kabulabisibwe emirimu girabika mu linnya lya Yesu Kristo omwana wa Katonda omulamu. Ekisa kya mukama waffe Yesu Kristo n'okwagala kwa Ayi Katonda n'okusa kimwe ky'omwoyo mutukuvu ebinasefuna n'eryabo Luganda bonna emirembe gitagwawo amiina. Kisabe kitambule ku buli nkuba kyeyo waali ezadde lya nkuba kyeyo weriri kisabe kitambule abalwadde bawone abasibe bateebwe ku lw'ekisa kyo leka tulabe enjawulo bali ku deportation ng'ekisa kyo kibawalula kibajjayo abali luddawa mukama taata yimirira ku lw'ensi yaffe yimirira ku lw'abankuba kyeyo byonna tubisabye n'okukkiriza nga tuyita mu linnya lya Yesu Kristo omwana wa Katonda omulamu amiina amiina. Yes, haleluya. Twebaka mukama kola kaseera kano bankuba kyeyo mbagaliza olunaku olulungi mbagaliza olunaku olw'essanyu omulwadde nsaba mukama akuwonye ebadde afiiriddwa mukama yimirire wamu naawe akusibe ekinyu mu linnya lya Yesu Kristo omwana wa Katonda omulamu. Nsigadde nze omumbejja wa Yesu NKSM kuba obuweereza omumbejja wa Yesu lift up your faith altar. Teweerabira omupya ku subscribinga omukadde ya subscribing edda teweerabira kulaba mubaka likinga commentinga mukama ajjako nkolera bulungi mbagala nnyo ne mukama yasinga okutwagala. Shalom shalom. Ndawe ebiwonvu kankuleko ofuge tata wange nkuyita ofuge sebo katukuleko ofuge mu